Akwata ebigoye nga nsiba mu kukamwa namala nankozesa namala okunkozesa namala nakwata 2,000 nangamba kwata okoleki ogenda jako kunene 10 mwogo 10 lulwo naye togamba ani togamba mama okwanga bonna mugamba nja kwata nkutubu ti omuvubuka yakozesa akapiira bwe yali alinawo yakakozesa te wafuna lubuto asanga ngandi lubuto yakusanga omukanga yafunisa olubuto wafuna olubuto ate obulwadde kati school fees yabula talina sente mama tewali sente wali mu class ki yali mu P5 wali mu P5 so sente bwe zabulabulamuko ne mukola muti olwo nitutuula ewaka ate daddi taliiwo tuli bawala 5 ffe 3 tata yafa banene 2 tata abwe n'atambula n'agenda n'atulekawo. Buterevu webalokola okusalawo okukyasinza okuba okulungi newekumira ku Good Talent omuweereza wonze Sonko Muhammad natona ku lwaleero wendi ndi ku kyalo ekiyitibwa Kirombe ekisangibwa Ruzira wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala emboozi gye nzizokola olunaku olwaleero nina mwannyinaze wa myaka 14 era abadde asoma primary covid we yajjira naye ono yatuukibwako ogw'obuliisa maanyi era n'afuna n'olubuto yayisibwa bubi nnyo era alina obulumi wansi mu bukyala bwe afuka musaayi avaamu n'amasira embeera si nnungi yatuukibwako ogw'obuliisa maanyi omuvubuka yamutuusaako kinali myaka nga 23 25 n'afuna olubuto ate tebafuna bwenkanya poliisi yabata nga tebafunye wadde olwataano wadde ekintu kyonna era nali mu kusafari nga negattaako tugenda tusharinge oba tugabane emboozi eno eri wakati wange ne mwannyinaze ono ate tulabe nga tubaako kye tumuyambako temuvaawo munegatteko tugende maaso ate tubeere nga tugoberera emboozi eno katugende gye tugenda wewali ewaka we babeera so twagala tubeere nga ate tulaba bino byali bitya byatambula bitya. Buterevu nkwaniriza nnyo nnyini ddala wano ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nkwebaza okola okusalawo kyasinza okuba okulungi notuwekuumirako omupya subscribinga kwata kadde commentinga tuwe ndowoozayo nate olunaku olwaleero nze akwanjulira programu eno nga bulijjo naye covid-19 wali tumwekuume tukozese nnyo masiki zino oluusi tukola distancing nensobola okugijjako wenti nga bwengenda okukola nosobola okuba ate ngolaba bulungi nnyo omuweerezaawo era nze munyini mwanjizo Sonko Muhammad olunaku olwaleero tulina emboozi ey'enjawulo gye twagala okubeera nga tugabanako nawe ali eyatulaba otuwe ku magezi otuwe ku buyambi otuwe ebintu bingi nnyo ate okulaba nga tugenda mu maaso n'eggwanga olaba nga litambula ndi mu bitundu by'e Ruzira bakiyita Kirombe kiri mu Ruzira wansi eno gye nsanze omwana w'obuwala ono omwannyinaze alina emyaka giri 14 naye nga alina ebimusoomooza mu bulamu bwe bitwagala obeera nga tugabanako naawe atulaba oli otya oli bulungi tewali kibulamu kiki buzibu ki nali ntunda muwogo naye nga tuna bagenda mu maaso soka weyanjulire bakuyita oba yeggwe Naabire Fiona yenze Naabire Fiona n'emyaka 14 oli Naabire Fiona n'emyaka 14 osomerawo naye nsomera biina naye kati school fees yabula talina sente mama tewali sente wali mu class ki yali mu P5 wali mu P5 so sente bwe zabulabulamuko ne mukola muti olwo nitutuula ewaka ate daddi taliiwo tata waffe yafa owa 2 n'adduka n'alekayo maama taata wo nani waliyo tuli bawala 5 ffe 3 tata yafa banene 2 tata abwe n'atambula n'agenda n'atulekawo okay so muwamu yali yafa mama n'afuna omwami omulala then wabawo ebyaliwo tata n'akola kinadduka so ngewaka lwafule mubeerawo bameka nga ne mama kwali tubeerawo 6 beerawo abantu 6 so sente bwe zaagaana okusoma ne kugaanamu awo n'otandika kola otya nitandika otuula ewaka ne tutandika ofuna ebicupa nga waliwo obuntu bwe tuggyako bwagulu obusaanikira bubeera waggunde buno obuntu obunyweza amazzi obugisiiringa yenga bwemuggyako nga bwe tuggyako ne tumala ne tubuluka bali nabeera baagala oteeka obusumuluzi okwo nga bwe tuguza
So sente ze mwakola nga zabayambanga okulaba nga zitambuza ewaka. Nga ze tulyamu ewaka. Olwo biseera ki ebyo? Nga covid anaatera otandika. Kitegeeza kiyiseeko omwaka nga gumu n'emyezi nga giigyo. Genda maaso ng'otunyumiza emboozi, waliwo muwogo bizinesi mwali nga mukola? Twali tulina bizinesi mama gy'akola ng'atundanga muwogo n'ebyenda. Nali limu nditunda muwogo, omulenzi najja n'aŋŋamba paayo muwogo wa 1,000. Sente nja zikuwa enkya, nange ne muwa muwogo wa 1,000. Kati wali eno gye bazinira abaana amaganda, nange baali babinteekamu. Nga mugenda ne mu trayininga mazina amaganda? Kati saawa zaali 7 nansanga naŋŋamba leero mugenda kukola, ne mugamba nedda. N'agamba gya tugende tunone ssente. Twagenda naye okunona ssente waka. Zire omuwolamu muwogo akuyita akutwala ewuwe ne bamugima ssente. Ssente ziri waka. Mulenzi yali myaka ng'emeka oyo? Simanyi. Naye yali mukulu okusingako? Tosobola geraageranya oga nti yali myaka oba nga bwe giti oba bwe giti? Kati nga nange ng'agamba tunone ssente waka. Nga nange ngenda naye. Twatuuka naye waka ng'ayingiza engatto. Ng'akwata ebigoye ng'abisiba mu kamwa. Mwayingira bulungi mu nnyumba, wagenda olaba nga gye nga taziyingiza nazo. Waliwo oyo yali abeera? Ng'aziyingiza mu nju. Baneiba baali tebaliiyo. Ng'akwata ebigoye ng'asiba mu kamwa. N'amala n'ankozesa. Bw'amala okunkozesa, n'amala n'akwata 2,000 n'aŋŋamba kwata okole ki, ogenda ajjako okunena 1,000 lwa muwogo, 1,000 lulwo naye togamba ani, togamba maama kubanga bonna amugamba nja kwata nkutulu. Tewalwanako kulaba nga omulemesa nja kuloopa ya? Nagezaako omulwanisa naye ng'alina amaanyi. Nange nenkomayo ewaka, nakomayo ewaka nati ogamba maama. Kati lumu nali ndi mulwadde, mama n'anfumya ewere, yali ali kunnaaza nga sirina maanyi ng'ali kunnaaza. Nga lwayiseewo bbanga ki walwalira mama lyokka akunaaza? Nsijjukira. Naye waali wayitawo waali wayiziwera ng'emyezi? Simanyi. Kati mama we yayingiza mu nnyumba, nalengera amabere gange gasutuse ate nga geekyusiza ga bbulaaka. Nambuuza wali eyakukozesaako nga toŋŋamba, ne mugamba ye netandika omunnyonnyola. Bwe natandika onnyonnyola maama, namala n'aŋŋamba omulenzi yali ajja buli nnaku n'abagulako muwogo, ne ŋŋamba ye. Kati lumu mmange n'ayiya amagezi, n'agamba baganda bange babeere nga bagenze otunda muwogo, oyo omulenzi ajja abeere nga aze ogula muwogo bamukwatira awo. Waliwo baganda babakulu? Bato bange, wali omuto wange n'omulala. Kati baali balitunda muwogo, oyo omulenzi n'ajja n'agula muwogo. Kati ono omuto n'ajja n'agamba mama wange, maama oli omulenzi yazze ali mu kirombe. Kati mama wange n'amala n'aŋŋamba tugendeyo naye. Ne tugenda naye mu kirombe, ne ntula mu kirombe. Mama wange n'agenda ku poliisi, awo yo mu kirombe. Ne bafunayo omusirikale omu gwe baapangisa. Omusirikale oyo ne bajja ne bafuna oyo omulenzi. Omulenzi ne bamuyingizaako omwo mu kadunkulu omwo. Enkya gundi obudde bwe bwakeera, mama wange n'amala ne bamusaba transport. Yali akoze gundi endagaano eno ku gundi ku Kitintale. Endagaano yaki? Gundi yali kale awaddeyo gundi eki. Yali amaze okwogera nabo ku yange. Kati ne bamugamba omuvubuka akyali mu kaduukulu mwali? Nga baali tebalina musibiro eno, balina omuteeka eri mu kkomera lyeri, ne wano bamukwatirawo ekiro. Kati omusango mwaguloopa ku poliisi ki? Ku Kitintale poliisi. Kitintale, so seeyo mu kirombe. So eri waliyo poliisi enene kano katono, balina omujja no bamutwala eri ewanene. Kati mama ne bamusaba ssente z'amafuta, n'agamba talina. Abasirikale bali abamukutte oba bali ab'Ekitintale nti bamugye bamuleete? Bamugye eri bamuleeteyo. Kati mama n'abagamba nga sinayo transport, ngenda kusabako kale neibanga. Mmange n'afuna omuntu omu gwe yeewolako n'abawa. Omulenzi naye bamugyayo abo ne bamutwala eri mu kkomera y'eri Kitintale. Bamusaba ssente zalinga mmeka? Simanyi. We bamaliza omutwala eyo, kati mmange yali alina ogundi kansala gwe yeesiga,
kansala simanyi nange erinnya nenga mange yagamba tino gundi oli kansala mama we yafa yali bagundi bamikwano nani ne jjajja waffe mange neyesiga oyo kansala namwesiga nga bakansala bano abeesimbawo ne bakiikirira abantu mange neyesiga oli kansala nga mutwala nga brother we namwesigamye kansala kumbe kansala bagenda ne tata wono mwana yajja yanene ekiro tata w'omulenzi yajja ekiro nalinva gula matooka najja yanene nayita mamange namwegayirira namugamba mbeera kale nawulidde waliwo ekyatuuse ku gundi kyatuuse ku muwalawo naye mbadde nsaba kola ekyo omusonyiwe omulenzi bamuggyeyo mukomera mange nagamba tagenda akkiriza kubanga nange omubiri gunnuma mubiri gutyo gwali gukuluma nga mpulira olubuto olunuma wansi w'olubuto wansi w'olubuto eno wansi mu bukyala bwo nga bakuluma kitegeeza obuvubuka yakozesa amaanyi mangi noba nosigaza obulumi wansi nga mbeerawo nga neebakanga mama gundi ani tata oyo mwana we yamala ogenda kansala ne batandika okukwatagana nani tata woyo omulenzi webakwatagana naye ne bagenda ne bajjayo omulenzi ku poliisi nga mamange ye talina kyategedde tebamukubira n'essimu n'emu anti ye mamange yali asoma byanviiri kola olunaku bali bagenda omugjayo kansala yamubuuza enkyawo oli mamange n'agamba nze enkya gundi lwali lwakusatu n'amugamba mbeera enkya ngenda kukola ki ngenda eri wetusibira enviiri wetuyigira enviiri kati awo kansala ne bagenda ku poliisi ne bajjayo oli omulenzi webajjayo oli omulenzi mama twali kye baamugamba omulenzi batuukire kumujja ku poliisi ne bamuta tebamugambako kintu n'ekimu webaata oyo omulenzi mumange n'alaba nga gundi tebakyamukubira essimu tatawa omulenzi yali amukubira essimu kansala yali amukubira essimu nga takyamukubira mumange n'agamba lumu kangendeko ewa ebyaliwo biseera ki watuukire okuta omulenzi obijjukira asijjukira nyo wayise weera emyezi egiwerako kati mumange n'agamba lumu kangendeko ekitintale ndaba ekyo ekirunga tebakyamukubira essimu mumange we yagendayo eri ne bamugamba kansala ono gwali oyitanga brother we ne tata w'omulenzi bajja ne bajjayo wanene omulenzi mumange n'agamba ye nga nze kansala tewali kye yali aŋŋambyeko eri ku poliisi ne bamugamba kansa gundi ani simanyi oba bagenda oba kooti ani mbeera oba kooti bigere mbeera ne bamufera eyo simanyi ati nerabawa mamange ssente ate nga twali ssente ze baamuwa kati oyo omusirikale we yamala ogamba mamange ekyo ekintu mamange n'akomayo ewaka we yakomawo ewaka mamange we yakomayo ewaka n'atufumbira yamala otufumbira n'agenda ewa kansala n'abuuza kansala nga nze twali kyewali oŋŋambyeko mbeera oyo omulenzi bamutadde kansala natandika okugamba nze sina kyemanyi be bamanyi ebyabwe nze sinabakwata nenyina nenjijayo oyo omulenzi mamange n'akomawo waneeno nalaba nga bimusobedde nga gundi nga tetulina nakyakulya ngaeri kyokka baafera ntino baamuwa ssente twali ssente ze baamuwa wadde n'akamu nga si byangu kati gwoli mu mbeera ki olinga gwe kati omuvubuka yakozesa akapiira bwe yali alinaawe yakakozesa tewafuna olubuto mama yagundi twagenda ne mama mudwaliro ne bankebera ne basanga nga ndiri olubuto okusanga omukanga yafunisa olubuto bafuna olubuto ate obulwadde era mpulira ne wansi w'olubuto wasigala ng'ovuddeko ekyo omuntu bamukebera ne balaba waliwo endwadde omuntu zaafuna nga biyita mu kwegatta obaamu siriimu obaamu n'endwadde endala biba bikebera nga byo biri fayini siriimu bakebera nga siina ebira bibadde okugamba nti obulumi buwunya obulala nabwo bunyonyole mpulira eno wansi olubuto owanunayo obukisusu kyala mukuwa kulumi olina obulumi ate ovaamu nti obaawo wafuna obuzibu n'ovaamu omusaayi abamu bamanyi okufuna obuzibu ne bayulika ne babeera nga bavunda tekirina gyasi olya buzibu bulumi tolina sayinizi zofuna obanga onawo obanga ogenze kufuka zofuna mbi
just navaamu musaayi. Omusaayi luli emabega naye kati kyaguvaamu nejasi olina obulumi obubaddewo okuva luli eri okuva luli paka nakati ng'obuyina obadde tofuna treatment? Tewali ssente. Sorry ng'olabye kati si abakulaba abatugobera n'okumufugafuga good talent oyinza kwetaaga muntu kuwasaganyizaako atya? Twali tusaba batuyambe okuba ennyumba wano wemusula wakupangisa n'endodi naye ali tugoba tetulina nawe tugenda nakudda tetulina byakulya. Muliwo abaana 6 ne mama muliwo 7? Tuliwo abaana 5 bawala. Mama muliwo 7? Mama muliwo 6. Okay, mama muliwo 6. Muli bawala mwekka? Bawala 5. Bonna baana ba mama wono ne batata banjawulo omu wanjawulo ne bali abalala banjawulo. Bazi batugaye mama waaba tata wabali naye yagenda tata wabali ababiri samanyi jasi byali byabakulu. Kati ate gwe ng'omuntu because obaawo olina olubuto right omwana obeera olina okumuzaala naye ate ebyokuddayo kusomera okusoma kuba tebannamubazzeemu okusoma byetobirowoozaako byokusoma wabikoowa? Byokusoma mbirowooza ku malinnya gakuddayo mu boodi malinnya gabeera mu boodingi naye mumaganda talina ssente. Kati akiba kizibu kuzza mbanne era ng'oli bwotyo ng'olina olubuto. Kati ate waliwo famire y'abalenzi eri sayidi eri ku ekyo mba mwagala bo ne babayamba batya gwe nga ggwe? Nabadde njagala banjinjanjabe paka aw'empona. Oba omulenzi wamwagalako okwo? Nze nali simwagala, nze nali mmanyi nga kasitoma ng'ajja ekiro najja n'atugulako muwogo n'agenda agula muwogo n'agenda nga tumutwala nga kasitoma. Kati mama takyakola takyagenda natunda muwogo? Sente zonna yazeenyunaku yazonona nga bali bagenda okunkebera bandira obuto so ne bazuula ng'oluyina. Atulaba atugoberera Good Talent kuva gye twatandikidde omuweereza awo nze Sonko Muhammad tulina emboozi ey'enjawulo tuli wagambe gwa linnya lyo? Nabire Fiona. Tulina Nabire Fiona alina emboozi yakinumiza. Nabire Fiona yatuusibwako ogwa buliisa maanyi era okukakana Nabire ng'afunye olubuto alina emyaka giri 14 gyokka. Yali asoma kibiina kyakuna naye saba kakati covid we yajjira n'ebiruutu bye yafuna tekyasobola kusoma. So ali eyo ayinza akuba omulango oba wanjagira omuntu ali eyo amulaba kulaba ate ng'omukwasaganyizaako. Nabire waliwo minisita avunanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana omumanyi? Bamuyita minisita Nakiwala Kiyingi. Baako message gy'osindikira minisita Nakiwala Kiyingi ng'omusabye obuyambi okuyambako okuyingira mu nsonga zammwe okulaba nga mufuna okwenkanya n'okulaba ng'oyambibwa? Twali tusaba atuyambe. Yogera ng'ogamba nti minisita Nakiwala Kiyingi. Minisita Nakiwala Kiyingi twali otusaba ojja otuduukirire. Ennyumba baatubanja tetulina wetugenda kudda n'endirodi atugoba mu nnyumba naye tetulina kyakulya. Nange nali njagala nzire mbeere mu boodingi naye mama agamba talina ssente n'enjala eri tubeera wano n'etuluma. Ate then yogera ne ku nsonga z'omulenzi nti bajje bayamba omulenzi bamunoonye oba famire ne poliisi engeri gye yamutamu nti tekyabasanyusa nakyo kyogereko? Mbadde nsaba bajje badde mubanyonyole omulenzi oba Ssekyo oba gundi famire ye kuba omulenzi naku zino tetukyamulaba oba tate oba yamuzaayo mu kyalo oba yagenda tetumanyi. Ndowooza omulango olabika gutuuse nnyo. Bano omulenzi bwe yamala okukwatibwa yatwalibwa ku poliisi ey'omu Kirombe. Poliisi y'omu Kirombe eri wano mu Kirombe wetuli e Luzira naye omusango gwali gwaloopebwa ku poliisi ey'ekitintale ennene. Bwe bamutransfaringa ne bamuzza eri poliisi ng'ekwataganyeeko n'abafamire. Bano batunyonyola batugamba nti balabika bakola olukwesikwesi n'olukujjukujju okulaba nga babata. So waliwo obutali bwenkanya eri mwana muwala ono gw'olaba w'emyaka 14 gyokka. So abali abatulaba era batugoberera mulimu omuntu aliyo ng'osobola okuba ku kiyinza okukwasaganyiza ku muntu ono. Biyinza okuba ebyokulya, esobola okuba business mama gy'asobola okuddamu, kusobola okuba renti w'ennyumba, kusobola okuba okumujjanjaba because entime y'okuzaala ejja kutuuka. Ye omwana yajja mu lubuto mwali era alina okubeera nga azaalibwa. So n'abali ebikikwatako basobola okulaba nga muyingira mu nsonga zino ng'era ofiisi ya minisita Nakiwala Kiyingi
ffe gwe tumanyi akyali wavunanyizibwa ku bavubuka n'abaana era musobola okubeera nga muyingira mu nsonga zino okulaba ate nga wabawo obwenkanya oba okuyambibwa n'okwogerezeganya kwa famire ez'enjawulo ate okulaba nga obulamu bw'omwana muwala ono Brenda Fiona obulamu bwa Fiona ate nga budda mu nteeko. Nyagala mbeere nga nkomekkereza ekitundu kyange ekisooka ku programu eno naye nyagala nkomewo n'ekitundu ekyokubiri ate twongere okumulungula ensonga. Nze Sonko Muhammad, subscribinga, likinga, omupya twegattireko ddala tuwe endowooza yawo wansi nalina kyanaagamba nti nyagala okujja okukyalira ku Fiona kozesa ennamba ezo tukuleete wano gyali ojje obakyalireko ate tulabe nga tugenda mu maaso. Temuvaawo, tukomawo.